Ebyongo bitadde ku mabbali poliisi mu disitulikiti ey'e Buyikwe eriko omusajja mukulu gwegombyemu obwala ne mukyala we ku bigambibwa nti bakkidde ebbujja ery'emyaka 2 gyokka egy'obukulu bwe batyo ne balyoka balitulugunya kw'oteeka n'okuliyira olwejje lw'amazzi okukkakana omwana ono ng'afudde. Abafumbo bano ababiri kigambibwa nti babadde baagalana nnyo naye nga taata ye nannyini mwana era nga kigambibwa nti ssabbiiti 2 emabega yagenda n'anona omwana ono okumujja ku nnyina eyali muganzi we n'amuleeta abeere ne mukyala we omujja. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Ssezzibwa Helen Butoto agamba nti ababiri bano bwe bamaze okubeera bombiriri wayise akaseera katono omwana ne batandika okumutulugunya kw'oteeka okumulindiggulanga emigobante okumuyiira amazzi okutuusa omwana ono lwe yafudde nga ne poliisi ekyakola okunoonyereza kwayo. Ko kigambibwa nti bano bakakkana ku mwana ow'emyaka 2 ne bamukuba nga bamuyira amazzi agookya kakkana nga omwana ono afudde. Omwana ono Sonko abadde abeeranga ne maama we stepmother we Katoko Jackie okumala wiiki 2. Poliisi bategedde ku nsonga eno ne tukola bukubirire ne tukwata ono omwami ne mukyala we stepmother we n'omwana era nga nakati wenjogerera bali wano mu kaduukulu CPS ku musango gwa suspected murder by torture. Mu mbeera y'emu Helen Butoto era tutegeezezza nti okunoonyereza kwa poliisi nga kukyagenda mu maaso gw'omulambo guggiddwawo naye kwe kulabula abantu bonna okwongera okubeera ennyo abeegendereza naddala mu mbeera efaananako bweti ng'ebaluseewo. Omukulembeze w'eggwanga lino Uganda Yoweri Kaguta Museveni alaze ensonga enkulu naddala ey'okwongera okusomesa abantu ku nsonga ezikwatagana ku by'obufuzi okwongera okulungamya abakulembeze ab'enkya na butya bwe bateekeddwa okweyisa kuno okwongera okubasomesa okubeera n'obukugu obw'enjawulo naddala ku byenjigiriza by'eggwanga Uganda. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agamba nti newankubadde nga mu ggwanga Uganda ebyobufuzi byalyo bikyali yegeyege naddala ku bantu abo abeetaba mu byobufuzi naddala ebyokuvuganya agamba nti kyetaagisaawo engeri ez'enjawulo ezisobola okuyambako ennyo okusomesa abantu okubalambika n'okubalaga ebyobufuzi bwe bibeera biteekeddwa okukwatibwa olwo ne basobola okubeera abasaale mu kutambuza eggwanga Uganda. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era agamba nti kyamakulu nnyo abamu ku bantu naddala abo abeenyigira mu nsonga z'ebyobufuzi okuyigira ne ku bannaabwe abalala awamu ne ku nsobi ezibeera zikoleddwa bannaabwe abalala okusobola okwewalabba okuzigwamu naddala mu ngeri etasaana oba mu ngeri oboolyawo eyali badde esobola okwewalika. That really people don't know the purpose of leadership. They just come, leader, but they don't know. Now that's why I had started seeing this in 1989. When we came into the government, then I wrote, I can read you what I wrote that time. I have noticed a decline in political awareness among the officers and men of the National Resistance Army. This has been caused by the following factors. A, the expansion of the NRA since we entered Kampala, the numbers. 2, exposure to the pressures and influences of the wider Ugandan society, which was not the case before in 1986, certainly not on such a scale. The main factors in this connection are businessmen seeking to use our offices to enhance their own enterprises. Mu mbeera y'emu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era asabye ne baminisita abajja era abakalondebwa mu bifo eby'enjawulo okukakasa nga bongera okukulembeza ensonga z'abantu ko n'okwongera okukuŋŋaanya ebirowoozo ebyo bisobola okuyambako okutambuza obulungi obukulembeze bwabwe. Bino byonna okubyogera ng'asinziira mu lusiisira oba mu musomo ogw'ennaku 10 ogugendereddwamu okwongera okuteekateeka baminisita bano abajja awamu n'abakulembeze ab'enjawulo nga guno oguyindira kyankwanzi ku ttendekero ery'ebyobufuzi erya gavumenti.